Abantu mu bitundu bya Busoga naddala mu kibuga Jinja boogedde ku bisaliddwa mu ku babaka ba Paalamenti okujja obwesige minisita w'amayumba Pacis Namuganza. I vote yes. I, Alioni Ondria, vote no. I vote yes. I hereby declare that the motion has been carried, that Honorable Namuganza Pacis be censured. Richard Mbazira omukulembeze mu Jinja City agamba nti ekikoleddwa Paalamenti ya Buswavu nti ababaka balekerera ensonga eziruma bannayuganda empitirivu ne badda mu kulwana endalo z'abantu ateeza ekyana ekito. Era tubatunuulidde nga tubasabira katulabe gye binaggwera naye bajjukire baava mu bantu era bajja kudda eri ffe tubalamule. Tubaagaliza birungi mu ebyo bye bakoze, tusuubira nti time will tell. Yeisa Mirembe nga naye munayeniaremu agamba nti ababaka balaze nti balina mugongo kubanga bangi kubalonze okujja mu Namuganza obwesige bulijjo bazenga boogera nga batayinza kuyisa kiteeso bwe kiti. Okugula omugongo iwe okwongera mu Paalamenti nga tiweesiga yourself, you do not have confidence in your own energy, in your own constituency, nekikuleetera okukola ekyo. Ono asabye ababaka obumalirivu n'amaanyi ge bakozeseza ku kujja bwesige mu Namuganza babikozese bulijjo ne ku nsonga ezituma abantu ba wansi. Singa abantu abo babaye bayikolanga mu mulimu batyama nga bwe batyama olwaleero bateesa ku bintu ebiruma Abannayuganda ng'oli Uganda eno eri wala ino. Aye ekindumye eno, I'm very disappointed nti issue kaye batyamiza ne bamalayo bonabona neyo issue etayamba muna Uganda. Ye Engineer Kiza Ismango ono mukunzi w'NRM alagudde nti ekikoleddwa ku Namuganza kyandongera okusima olukonkomba nakibiina ate nga babadde balafuubanira okubeera obumu kubanga Busoga ekyalina bingi bye yeetaaga okukulaakulana. Kati otunulira Namuganza bongedde kutwawulamu nga Busoga nti otunulira engeri gyazatambulamu waliwo entalo ezize zibeerawo biki kati gwe tolina ngeri okakasamu nti okuva kwa Namuganza kuba minisita n'okumugyamu kumugya ku kifo ekyo nti Basoga si be bateeseemu ki. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.